SB4 sebo nasonye okusindikira message ekiro naye munange binsusseeko noonya wa kutandikira yoyo muwala wange era yeyo audio kwecho omanya ennaku 12 owulidde webeereeyo and you can't turn the 12 days olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embizi yo nagambye ogisiibule kuba ngenda gikusalira buli kafi okalye owulidde okalye bulungi ogikutte manye nti mwembizi mmwe mbawukanyeeko ekiseera kyonna kitegeera kuba mpulira mwana ko wajendi sitagana kuwulira appearance yo naye still oli close yaka kati kitambudde ng'oli kumpi nange netaga weso kati nesanje wandekera kinemesa tubaniriza ku SB4 MEDIA tugusa ensonga muzukulu wa kabajja omugeye nate atera yakubuuzaako buli wono ndaba nga ntudde wano ng'omanya kyetuleese tukyali ku mboozi ya mwana muwala Justin emboozi gye mwalabyeko bwe tunafunanga ebipya tujja kubeera nga tujja tubategeeza bwe tuyimiridde step by step process by process naye nga kiba kibi nnyo nga tunaba kutandika nyongera okujjukiza bannaffe aba Impombo restaurant aweddeira ku Montreal Hotel bakufumbira emmere y'abana e Uganda genda yo muganda wange gwe ali mu Dubai bakola ne delivery alebwerwa Dubai basobola okutuusiza ekimere n'olya ate era ne weejovaana balina ekifo ekinene osobola okubeera ng'okolera meetings zo gamba birthday parties simple meetings kwegamba ekifo kya bwereere era Mr. Hassan nkutumiddeko nnyo wamu ne Ajati mbatumiddeko nnyo baganda bange tukyali mu maaso tukyeyongerayo n'emboozi ya mwana muwala Nambirige Justin ng'ono nno ali mu nsi z'Abawarabu yagenda kuyiya ssente n'aleka muwala we ne taata we yamuwa ennaku 12 okubeera ng'amuweereza obukadde 2 watabumuweereza omwana agenda mutemaatema kwekyobumanya eno ennaku 12 owulidde webeereeyo and you can't turn the 12 days kino gwe kikuba kyakuyiga kiggwe ali eyo abali e Uganda ba boyfriend oba girlfriend abali e Uganda muleke okupeeka bannammwe ssente abali eyo emboozi eno egenda kubeera lesoni nene nnyo kuggwe munnayuganda ali eyo nga girlfriend we ali mu nsi z'Abawarabu yagenda kukola ssente gunodda mu kuzizannyirako ng'omutiisatiisa mukulu Peter Jesero oba Jose gwe mmanyi nga Jose akwerawo mu ekibuyaawo leero gwe ogenda kubeera example ku banno kuba eno ensonga tegenda kukoma wano ensonga eyo tegenda kukoma wano tugenda giremerako twakomyewo twakomye wali nga tuwadde mwana muwala ebyokumubuuzabuuza yamubuzaabuzizza naye tukyagenda mu maaso twafunye information endala naye nga Peter Jesero sente zino azaagaza ki emiliyoni 2 zigenda okuttisa n'omwana we gwazaala n'agamba girlfriend we otampa miliyoni 2 nkwadde ennaku 12 ngenda kutemaatema omwana kwekyobumanya eno ennaku 12 owulidde webeereeyo and you can't turn the 12 days olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embizi yo nagambye ogisiibule kuba ngenda gikusalira buli kafi
okalye owulidde okalye bulungi okikutte manye nti mwembisi mmwe mbawukanyeeko ekiseera kyonna kitegeera. Twafunye conversation gye babadde nga banyumya bawanyisiganyamu ebigambo bikyali bibi. Fenno kyetukomye okuwira yamuwadde olunaku lwa nsale lunaku lwanca naye yagamye mbu mulwadde ayagala medication. Biwanvu ne tuyitemu mpola naye ensonga eno yakwata mpola paka tunagifunamu tunagituka ku gumba ne tunnyunyuka bulungi naye gwali eyo ogenda kuba ng'oyigamu. Nagamba nti SB4 MEDIA ku luno tetugenda kusirika gwe ng'oli eyo musiza bawalabbu ng'agenda okukola ssente yo naye ng'olina bakufulaminga okuba wa ssente kabe muzaddewo totya kabe sengaawo kabe mugandawo naye nga bakulimbalimba totya tutuukirire tujja kubaanika ensi ejja bategeera. Waliwo emboozi ya mwana muwala kuba yo saagizannya taata we yennyini yaira amufeera ssente beegatta taata we beegatta ne maama we taata we yennyini ne beegatta ne maama we nga baagala okumulyako ssente ne bamulimbalimba nti taata we bamusibye yeewola ssente mu kibiina yeewola akakadde mu kibiina bamusibye baagala ssente. Ekyomukisa omubi oba omulungi poliisi gye yagamba nti kwa bamusibidde cousin brother wange ye CID waayo. Poliisi eyo eri Fort Portal. Twakola okunoonyereza nga taata tabeerangako mu kkomera tabamusibangako naye nga wano baawa n'omuntu w'okukyala essimu nanga ndimukubire nti bagaanye bamutwala mu kkooti bagenda musiba simanya bamusibye naye bagenda mwongerayo byonna nga byaki. Mukunoonyereza ko twakola nkubira CID oyo cousin bro wange ne tumubuuza omuntu bwati ne bwati kukono kwali nti nedda. Ne tukozesa obukugu bwa kitalo nnyo ne batuwa ennamba y'omusajja oyo taata w'omwana ne tukubira taata w'omwana ne tumugamba sewe gwe mukulu gundi ne gundi nti yenze batwadde ebintu byo tubikuleetere oli wanti ndi waka mba mu nnimiro tukanga tugambe nti ali mu kkomera. Byonna bazadde mukola byaki. Anyway nga tugenze ku conversation gye babadde banyumyamu waliwo twakomye ono yamugambye 3 days 9 days away don't wait bloodshed. Ye message yasoose. Message yakubye n'amugamba nti I'm sick, I'm going to die if no medication. Namuweereza ebipapulapapula byonna nga bya bulimba nabimuweereza nti alabage nti kituufu ali mu ddwaliro byonna nga byaki. Otaddemu n'obulamu bumu olowooza wonootematema omwana n'afa onoowona bwe kibanga kituufu oli mulwadde ye ssente ezo miliyoni 2 z'osaba okuwa omwana waalikula oli mugamba otya. Tweyongereyo nga byonga biraba ku screen yo. Kaakati twali atugambye mwana muwala nti fuba omuswitisa nga w'omugamba bigambo bye twamugamba naye abadde mugezi bwe yamugambye n'amugamba yamuzeemu voice note eno. Nze golaba ndi mulwadde omuyinno olaba ezo firimu ze nakuteereddeko ezo za kawago bankebera nga ndi mulwadde wa kawago nafuna infection simanyi gye nagijja naye nendwaza munda whereby akawago kange omusaayi ogukatambulizaako oba emisuwa egikatambulizaako omusaayi gyagatta kati mulimu masira. Nze gulaba mbeera ku bulumi obwa buli kaseera mwana bino netaaga obigambako era netaaga sajjale netaaga ogenda okunnongoosa
mu bwangu ddala nga bwe kisoboka kyokka netaga ssente ziri wakati wa $1,200,000 oba $800,000. Kati nze kwegamba simanyi na kumanya obulanga ekyo bwe kiba kigaanye mu myezi 2 nsobola okubeera nga obulwadde bunkutudde kuba bunnuma deyire obutaweera. Okay, ndowooza owulidde omukulu. Aha, zino zo wazeesabidde muganda wange. Omuwulidde omukulu mbu mulwadde yalwala akawago simanyanga egundi ate ne zigatta kati ate masira biki bya bulimba mukulu gundi. Tugenda kunoonya, tugenda kufuna otubulire ddala akawago ako gye kalwalira. Andi we kaba kalwadde kitegeeza kukutiisatiisa muno nti ogenda tematema omwana we akuwe ssente ogende mu ddwaliro. Kibeera wase okuba ng'olimbalimba munnaku w'essente ogenda mu ddwaliro nti olw'okuba akago simanyanga kalwadde biki. Oyo gw'owulidde ayogera ye taata w'omwana, ye taata Dena, ng'amanya amatuufu ye Jessero Peter, abasinga bamuyita Jose, awo mu katale ekibuye wakolera emirimu gye. Gw'abigamba ye Justin Nambirige, omwana waabwe ye Dena Nampijja, gwe bawaddeyo nga taata w'omwana gw'ataddeyo ng'ekyokwekwasa bamuwe ssente mbw agende mu ddwaliro. Tebijja kukola. Mu kuwanyisiganya era ebigambo twafunye information endala, tujja bbawa information eno wali kimu tuba tukifuna process by process. Njagala game nkulu Peter Jose eno walinnye y'amagye. Sente oziridde zo ziweze naye zino zo zireke. Okay, mu conversation gye bakoze ono yagambye yasoose n'amuweereza voice note n'addamu voice notes ezo n'amugamba I'm not joking. Peter yagamba I'm not joking. Justin n'amuddamu even me I'm not joking too. Kiwulira? Peter n'agamba I will show you my madness. You wait if you don't give me $1,200,000 in 8 days. Tajja mulaga madness ye watamwa $2,000,000 mu nnaku 8. Ozisaba gw'ozikola. Omanyi munno obulumi bw'ayitamu ng'akola ssente ezo. Justin n'amuddamu, which madness are you talking? Are you going to? Which madness are you going to make? I told you tomorrow. I'm going to send my brother to come there with $1,000,000. It's not enough for you. Enkya ngenda kusindika brother wange akuleetere $1,000,000. $1,000,000 tekumala. Justin yamugamba n'amuddamu, and just send me the location where you stay with my baby Nampijja Dena. Namugamba mpeereza location w'obeera ne mwana wange Nampijja Dena. N'agamba I love my baby, that's why I'm going to give you that money. Omwana wange mwagala njagala otaasa obulamu bwe kuba yensonga ku lwaki nkuwa ssente zino. Kyeyamuzeemu kino era mu conversation nga olaba bw'otyo yagambye you send the money on phone. You send the money on phone. If not, you having 5 days. Or ennaku azisaze ezibadde omunana ze yatuwadde awadde ennaku 5. I don't meet with n'agamba I don't meet with anyone who bring money on my phone if you want your daughter's life. Si meetinga muntu yenna mpozi ng'otaza ssente zange ku ssimu, si meetinga muntu yenna. Bw'atyo ye
bwe yagambye mukulu Jesero Peter. Ono n'amugamba why? That's why mu conversation yanga wolaba ono agamba that's why you call my daughter a pig. Peter n'amuddamu, and this is the last time I'm talking to you. Kano ke kadde wenkoma okwogera naawe. Taata w'omwana yaweereza mama w'omwana amupeeka ssente ng'eyazikola. Wulira tukyengera mu maaso. Peter n'addamu era Peter tataddena. I'm not going to listen these audios and leaving the phone tonyiza. I only want my 2M. Sigala kuwuliza audio zino simu ngenda kugireka tonyiza. Kyenjagala kimu kyokka mpeereza $2,000,000. Namuddamu, are you going to give me or not? Kyono kibuuzo, onoozimpa oba nedda? Peter weeyita ki? Namuddamu era, you answer me, I'm going offline. Mama w'omwana n'addamu n'amugamba, tomorrow my brother is coming there where you stay, and there and where you stay, where is my baby? Ono n'amuddamu, now I'm in the hospital Kiruddu. He will meet my sister who is right now taking care of her. Bwe ssaawa eno ndi mu Kiruddu mu ddwaliro, ajja ku meetinga sister wange ali n'omwana dena gwe twogerako. Okiwulira? Justin n'amugamba, which one of your sisters? Can you send me the phone number of your sister? Mpereza ku namba ya sister wo. Sister wo ki? Ono n'amugamba, me, I will talking to him before sister Betty. Byo biwanvu naye bijja kuggwa. Tukomyewo. Byo biwanvu naye bijja kuggwa. Ono n'amugamba, okay, can you send me the pics, the pics of your sister? Mpereza ku bifaananyi bya sister wo. Ono n'amugamba, wewe, me, I only want my money. Naye nga byaki? Ye yamugambye, nze kyenjagala kimu kyokka, njagala ssente zange. Conversation zikyali mpanvu. Ono yamugambye, nti I only want my money. Ono n'amugamba, I told you, I sent the money. Just 1 million. That's not enough for you. Okay, let me wait. Peter Weyazem. Okay. But you don't give me the location. Why? Namugamba, because you may be lying. I don't trust you. Omulenzi yaddamu. You may want to play me game, but I see you in every corner. So don't try to play me game, because you will play your daughter's life. Remember. Wira, I see you in every corner. So don't try to play me game, because you will be playing with your daughter's life. Remember. Tonzanya buzannyo kubanga ozanyisa bulamu bwa mwana wo. Peter, okay. Just nadamu, okay. But I'm not. Kyadategeeza nti, but I'm not. Bigwerawa.
SB4 sebo nasonye okusindikira message ekiro naye munange binsusseeko noonya wa kutandikira yoyo muwala wange era yeyo audio Kwekyobumanya ine ennaku 12 owulidde webeereeyo and you can't turn the 12 days olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embisi yo nagambye ogisiibule kola mu byabanga sente z'omuntu wekyeyo webuuza babeerayo oza kufa batuseyo embeerayo buddeyokayo biggwerawa gana basuuza nti tujja kubanga tunoonyereza omukulu ono era tujja kubanga tumufuna mu kulwanyisaganyaawo mukulu yamaze n'agonda yamaze n'amugamba omukulu yalemedde ku nsonga n'agamba nti you send on that number you don't wanna meet people onamuweereza fake message n'amugamba nti nasindise dda ssente zatuuse dda you see the money but tomorrow my brother is going to call you okay unaga fine okay thank you kitegedde mugambye tomorrow tugenda mukubira kati mbadde nsaba ono yamuze nga tunamukubira omukulu yamuze munagamba nti okay I'm going to wait tomorrow but only tomorrow namuweereza ebifaananyi by'omwana waawo nga what happened to her save her life with giving my to him if not karas kati tugenda okutandikira wano omukulu ono tugenda mukubirako tumugambe batuwadde ssente zo leero tusobodde kulaba tusobola okulaba enkyalo zikuwe beerako SB4 MEDIA tuggusa ensonga kwekyobumanya ine ennaku 12 owulidde webeereeyo and you can't turn the 12 days olina ennaku 12 okumpa miliyoni 2 oba sijjo eno embisi yo nagambye ogisiibule kola mu byabanga sente z'omuntu wekyeyo webuuza babeerayo oza kufa batuseyo okay mukulu tugezeeko okumukubira mutuyambe mutusabira ate essimu tusabira akwate essimu tumukubire yino kweri tusabira akwate essimu hello jabaleko ssebo kale sebo ndibaleko sebo kale ssebo ono Jose sebo kati Jasya sister wange Jasya badde antumye nkuwe ssente naye leero nonsonyi wasobodde badde mu biwanvu kati nsobola okuzikuwa enkya kale enkya ssaawa nga mmeka ozirina mu kashi era nzirina mu kashi azisindise mu bbanka naye nzijjayo bazisindise naye nzijjayo zirina mu kashi osobola oziteeka ku ssimu simu ki eno yennyini etamanya ki ereta jesero Peter kuba ebintu bya mobile money sitera byesiga kati kale kati badde yagala zinsansa oba oli lubeera ludda
no kakati nze ngenda kukubira kwa sameka nzikuwe sawa 3 kumacha ai ngenda kukubirako kai sula bulungi so sula bulungi okay ndowooza omukulu mumuwulidde balina okwefuulanga akooye nnyo ampadde appointment ya ssaawa 3 olunaku lw'enkya kati naye mba nina okutegeeza ono talina kuddamu kwogera naye kati siisi omukulu otoddamu kwogera naye essimu sooka ogijjako va ku layini toddamu kwogera naye maze omukubira mpadde appointment ya nkya ssaawa 3 wengenda okumumiitinga nkya ssaawa 3 naye nga n'okwasa omuntu obulungi akuwa ssaawa 3 olina mutukako ssaawa 5 bw'onookwasa omuntu obulungi kano kakodyo nka bayitha abantu abatera okukola stories bwe ziti omuntu akuwa time olage nti oli bizemu omutukeko ssaawa 5 mutukeko ssaawa 5 SB4 MEDIA tugusa ensonga tujja banga tubabuulira tubawa details tuwa step by step process by process paka omukolo ntugenda okumufuna tumuggyako omwana enteekateeka zonna we ziri ebirala poliisi enamanya kyenaamukolera naye nga byo si birungi gwe wenna ng'oli wano mu Uganda nga wagenda ng'olina girlfriend we yagenda okuyiya akasente eno emboozi ekwakyakuyiga ki bannaffe tebagenda kunoga ssente ku muti bannaffe tebagenda kulonda bulonzi ssente ku masitwiti geezo ensi ze bagendako okukola bagenda kukola nawe gwali wano mu Uganda kola mukulu Peter oli musajja mukozi okwera kibuye ovuga bugaali osomba birime bintu onaguze ebintu mutwalireko kola other than okuteeka munno ku nningo olwokuba otegedde nti agenze okukola ssente n'otandika okufulaminga omwana gwoza nti ogenda kumutta akuwe $2 million nga kyonna kyaki omwana waalikula maama we n'amunyumiza ku mboozi eyo nti era agenda kutema kuba buno obubaka tebuvunda kana katambi tekavunda gye kali ku YouTube omwana ajja kukula akeenoonyeze oli munnyonnyola otya andi nkidamu toli mulwadde oyagala ssente munnazze nga akuwa ssente renta mukusasulidde bulaza bamuwadde ssente naye tezikumala bannayuganda twabaaki tuyiga okusiima ne bazadde baffe bannyini bazadde baffe bannaye omwana we agenda mu nsi z'Abawarabu okukola ssente oba agenze Dubai oba agenze aba tagenze kunoga bunozi ssente ku muti abaana babonaabona ze naliyo Dubai abaana basula ku street nga bakola abaana babonaabona abaana tebeebaka omwana gala namala emyaka 2 nakumanga n'omugongo mulwadde nina kumwanga akasente wakalya nga byebyaki nawe gwe omuwala oba omulenzi gwe agenza okukola manya ekyakutwala kukola teweesiga muganda wo teweesiga taata wo teweesiga maama wo teri mukwano ku ssente nange tonneesiga funa amasimu manyi nga munkubira amasimu nti mbambi nyamba nkuteresa ssente zange tonneesiga ku ssente kwanza nina ekisa nja kusanga omusajja ku street ng'afejjala nyamuwa ssente zazirye nawooza naawe ntya tomanya nebya ku social media lero ndi ku Facebook enkya nja kubanga Facebook oba Facebook oba YouTube nga njivuddeko ngenze mu business endala ogenda kumpaabira wa teweesiga muntu gw'otamanyi ne gw'omanyi tomwesiga ku ky'essente gwali wano Uganda ng'oyagala okugenda okukola sooka oggulewo akawunti omanye nti ssente zange bwe mbanzigize sizwa muntu n'omu zigenda ku akawunti ti akawunti eyo tugeze nti banka gy'ozitegesemu noba nga obadde nti osobola obukadde 10 osanga obukadde 2 osobola okucomplaininga ssente basobola ozikuddiza babbanka abo naye nga kibeera reja tekisangikasangika so tubeere ne goals ze tubadde olugendo okukolerera manya nti ngenze kukuba kyeyo njagala poloti
n'ennyumba mu myaka 2 zikolero zifune ne onodda tate boyfriend wange yansabye emitwalo 10 ngwate ex wange yansabye 2 ngwate omwana wasenga wange yakubye miza kajirita ngenda mujjanjaba ate jajja alinnyo ku musumali no sebasigamu muze gwa bukodo naye olina okukodowalira ekikyo okuba bagenda kukola kutereza bulamu abasinga mwavaano nga mwazala dda abaana bammwe mugenda kukolerera abaana bammwe temukolera ba boyfriend ogenda kumuleka wano Uganda ojja musanga yawasa nga yazala dda abaana nina mukwano wange sijja kumwogera ali eyo Dubai yaleko omusajja wano Uganda omusajja yazaala omusajja alina omukazi omulala nkoluwa nga akaba maziga yamulekera abaana be 2 akoze sente zakoze baguze ebintu mu mannya ge amuliddemu olukwe muganda wange gwe omuwala ali eyo manyi nange nawe omulenzi ali eyo beera selfish ku kikumi kyo beera mukodo ku ssente yo beera mukodo ku ssente yo kubanga ogikoleredde ogituyanidde abawala si bangu babavumye babawandulidde amalusu abakazi abawala babakutte temusobola bitugamba babakubye ng'obonaabona ssente yo naye nogiwa omuntu n'agirya bingi nina okwogera naye kankoma olunaku olwaleero nze SB4 aliko SB4 MEDIA muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya mukulu Jesero Peter katukulinde kutumiddako nnyuma mifaati sera kuvaako naye leero nvuddeko lwa busungu kinnuma nina mikwano gyange bangi abaavaayo eyo wano story ya Luta mwagiraba yavaayo nga mama we ssente zonna aziridde mama Fina n'atukwataganira wamu mama Fina n'amuteekamu akasente n'addayo n'akola kati ayega ensi tolinda kya Lita kutuukako bangi muvuddeyo nga muli ku 0 emyaka gye mumazeeyo nga gifudde temina yadde 10 ate teriba ddogo eyo teribeera ddogo era temugenda mu basawo nti nagira ssente zange ne bazirya ssente zanfuna zempita mu ngalo no beera mukodo mulina ekisa beera mukodo ku ssente yo ssente yo eveeyo nga lwa nsonga ate na bino bye mugenda amasimu gamwe ne mugalekako ne ex wo ne OB wonabeera n'essimu yo ng'oli bweru byaki genda kyusa layini kola ssente zo komawo Uganda bakubikire nti jjajjawo yafa ogende ku ntaana yo mubikkeko akasubi omubikkeko ettaka oba kumiwona kesera yakawera jjajjawo oba oli omwagala nnyo ozimbe ekijja kye tokkiriza abantu kukumanya tokkiriza abantu kuba na namba yo ene Uganda funayo abantu nga 3 beweesiga manyi nti oyo omwesiga alina okuba n'ennamba yange togigaba nga talina kugigaba wonobeera ku ekyo nga senga walina ennamba yo mukwano gwa alina ennamba yo ex walina ennamba simanyanga OB simanyanga OG omwana wa sengawo buli omu agenda kukabira ekizibu kubanga bamanyi nti oli bweru gabira ebizibu patandika oli yali nnyo ekigere oli simanyanga ekigere ekigundi kyayidde ono yagajizza omuliro ono yamiza omusumaali obeere mu bizibu byokka bizibu ku bizibu so SB4 MEDIA tugusa ensonga muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako tufolowinga emboozi eno paka tunafuna mukulu Peter beera bulungi weraba